omusajja asobola okuba nga yayenze gumu bwe guti nakugamba wallahi billah siriddamu nkwegayiridde. Wanji sebo nyabo tukwaniriza ku mukutu the flash lecture in Uganda olunaku lwaleero nga tukyali mu discussions ez'enjawulo nga twebuuza lwaki ensangi zino amaka gasasise nnyo ate twalisaza magezi ki okugazza engulu abasajja tubuleminga abakyala n'abakyala babuleminga abasajja nga gwe with your personal experience olowooza ekintu kino kyalabadde kikolebwa kitya? Tuliko today's discussion eko Musumba SPS imwe nawe awamu nange. Marshall is based live in German. Nyabo tukwaniriza ku mukutu the flashlight. Bane mbeyanziza nnyo mwenna mbalamusizaako Mukama abampera omukisa. Yesimanye ekisibo kikyaliko. Neyanziza nnyo okunkyazaako wano eno nze bampita Marshall Edward wonna ku YouTube ne ku TikTok ne ku Facebook. Kati kuzina ensonga zaffe zino ensonga z'obufumbo nnene era mpanvu kubanga kati nze ndi based in Germany naye tulina abantu ba mirundi ebiri. Waliwo abakyala beeno ba famire z'e Bulaaya ne famire z'e Uganda. Kati awo simanyi oyagala tukwatebwa kubanga ebyo bintu bibiri ne wabeerawo long distance n'ezitali long distance ziringa za mirundi esatu. Kati awo tukwatebwa taata. Wonna tujja kukwata nenga nja tunulira amaka nga bugadi ennaku zino. Abantu bawasanye beenoba abali badde bafumbirwa essaawa zino kati be twali wasiza abadduka bali mu badaame bali mu kukola ssente bagenda kukola ssente nti amaka gaagaana. So in your personal experience, how would you think relationship yali badde ennaku zino eri etya yalitambudde etya? Lwaki mmwe abakyala mugamba abasajja ffe tuleetedde amaka obutayimirako obulungi? Okay, ekisooka ekisooka obwavu bungi nti ebiseera ebisinga abakyala wabeera nga omukyala alina okuba nga akola naye ateekewo ekintu ewaka. Obwavu obwo buleetera families nnyingi okukyankalana. Kyobola bano balaba bagenda e Bulaaya, bagenda e Dubai, omwana n'akola alabirire family. Obwo bwavu. Kati we tutuuka ku basajja baffe bano abasajja baffe abaddugavu bambi mwagala nnyo respect esusse. Respect eno buli omuntu asobola okuwa respect naye ng'akuwa respect nga ye w'ayagala si ggwe nga ggwe w'oyagala. Kati respect eyo abasajja balinga ng'omanyi abasajja bedda abali baagala fukamira kola kino ebintu by'ennaku zino abantu babigonzaamu. Ojja kufuna omwami gwe ng'omanyidde yesu njamu respect ye egasa naye ng'ate ye ayagala esukkawo. Ekyo nakyo kitanya amaka. Ekirala secrets. Omukyala asobola okubeera ng'oba yajja oba ng'alina abaana n'agamba sigenda kuboogera. Kambeerewo nga soogedde kintu na kimu tubeerewo mu relationship eno. Omusajja bw'ategeera nti omukazi already yali alinayo abaana ekyo kireetera relationship okukola okwawukana n'omuntu. N'abasajja ebiseera ebisinga bwe bazaala ebbali omukyala ono n'ategeera nti nno yazaala ebbali. Ebiseera ebisinga abakyala ayinza n'obutagenda naye n'akukyawa mu mutima n'agamba ono omuntu bw'ati sigenda kuddamu kola ki kubeera naye. Ekirala trust. Ogenda trustinga ono omuntu kyenkana ki? Ogenda mu trustinga komawa. Ebiseera ebisinga nti osobola okubeera n'omuntu n'ogamba wallahi omuntu ono mu trustinga omukyala wange tasobola kwenda omukyala wange tasobola kukola ki naye ate trust eyo n'akeera ku makya n'agibreakinga. Nti kigenda kuba kizibu nnyo igwe kennyini okuddamu okutrustinga omuntu oyo. Omusajja asobola okuba nga yayenze gumu bwe guti nakugamba wallahi billah siriddamu nkwegayiridde. Nze bannange ndayira mu mazima ga Katonda nze siriddamu kwenda sisobola naye olw'okuba nti nno omukyala ono wamumenya omutima to be honest sasobola kuddamu kutrustinga. Kati ekintu ekyo agenda akukyawa mpola ne bw'oba nga ekituufu toliddamu nga toliddamu oyelayidde toliddamu naye ebiseera ebisinga kati ye already
oyo gundi amaze ogikola ki ogibreakinga kimaze omuyingira mu mutima kale ekyo nakyo kintu kikulu nnyo communication ebiseera ebisinga abantu abafumbo oba abantu abaagalana tetumanyi communicatinga na bannaffe omuntu muyinza okuba mu communicatinga n'oyogera n'omuntu n'omugamba munange ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti ekintu ky'otayagala we tutuuka ku bintu by'omu buliri abakyala abasinga tebamala na kumala naye they cannot communicate with their husbands or their boyfriends be bantu bapatana baabwe be balina omukyala n'abeerawo nze nina abakyala bangi abantuukirira omukyala lindakawo kambuzeko omukyala oba bakyogera tya mu luzungu awo sikimanyi naye abatuliza bajja kitunywa bakituwulire nti ekyo kyokka omukyala bw'aba nga bugambye okumala bw'aba tamaze nakyo n'obamaka nti kuba nti omusajja tamala omusajja wange tabinkozesa ebyo nekikunobesa bannange nama abakazi mulimba ndabanga akasonga obusonzi bwe kati munnange olaba okumala kuneeno kuleeta omukyala okuba n'essanyu omanyi gwe okubeerawo nga gwe kati kiringa ggwe omuntu n'akuwa emmere n'owulira akawoowo k'emmere nga bwekali naye ng'ate togiridde bwe kityo bwe kiwulikika mu abasajja ebiseera ebisinga omusajja agamba bolozi zinnuma lwaki kubanga abadde tannatuuka ku nkomerero gy'alaga kati kyekyo eky'omukyala kati ffe wate we tutuuka kufa abakyala tweyongera obusungu bweyongera okuba nga tupayiringa apu nga omukyala tamaze omukazi olaba ayomba kimu bibiri akuba kati ku ssomero twalina abasomesa ngo era omutegeererawo nti tica tamaze nga tica bamukambwe akukuba kibooko so kati ekyo ekintu ekyo kikulu nnyo era omusajja yenna ndaba making sure ng'obuuza omukazi ono omaze communication omaliriza communication should be in all angles not necessarily that bw'oba okomoleta y'omuceeri ne sukaali nawe wetaaga communication awetagawo yes awetagawo communication kubanga kati abakyala abamu bakula bulala waliwo olinga omugira munda waliwo omu ng'amalira kungulu kati goyinza okuba weefulukuta oli munda eyo ng'omukyala eno ye munnange emikolo talina gimala oba okitegeera kati gwe n'ogweri ne weebaka kati ate n'ekyokubiri communication eno nti abasajja abasinga temujagala nyinza okugamba munne mukwano nze tommazisa n'okitwala bubi n'ogamba omanyira otya ye gwe wabiyigiddewa ye watandika ddi akamanyiiro ako okitegedde eryo kyenkugambye mbu omusajja ayagala nnyo respect ate nga bwe tubeera mu bintu bino eby'obufumbo tubeera ffenna tuli equal gwoba oyagala kubeera waggulu nnyo ate nze nga ndi wansi which means ngenda tuuka ekiseera nga nze simaze mu butuufu nga simaze nga nange kennyininyini mpulira ennyonta ate obuzibu obuliwo omukyala nga tamaze kyangu nnyo okwenda era ebiseera ebisinga ky'oba olaba osanga omukazi ng'ayenze eyo ate pointi nkulu yes nti kati omusajja ajja mukwatako ne waaba security gwe tobalabangako ne bagamba omuno omugagga simanyi alina ssente naye omukazi n'agenda ku ka house boy naye ng'ate kano ka house boy kalina engeri we kamukwata tomuwadde budde ate atya ocommunicatinga naawe kennyininyini otaddewo oluvunvu nti toyagala kubeera nga bacommunicatinga naawe kati n'oleetamu ekintu ekyo n'olabira ddala nga omukyala nakweta ego eyo amemani nokutuka that egoism nina okugibaamu ego bamanyira batya nze nedda tebaŋŋambako ebyo ebintu ebyo ne bireetera omukyala obutamala n'asirika n'amala n'agenda ewagundi n'amumazisa oba okitegedde ekyo kimanyi abakyala abasinga nsobola okugamba nina gunabe yanobye olunaku olwajjo bamulabyeko omumawulire simanyi lutaaya bikoze bitya naye annange oli n'onyumya simanyi nanti kati zezo ensonga ezimu ku ezo ezireetedde amaka ensangi zino okusasika kakati ng'onootera okumaliza tuwayo way forward twalikoze tutya mu eyo ensonga mu zino ensonga nze kye naaligambye omuntu yenna bino byonna era bijjayo muntu gwe tomenya trust w'ogamba nti nno lekebere
ebiseera ebisinga osobola okungamba ssaawa emu ng'ate n'ojja ssaawa mukaaga obimanya ebintu byaffe okubeera nga weesize omuntu ono ate naawe gwe beesize n'otamenya bwesigwa. Communication tukyogeddeko nti gwe nga gwe making sure nti oyogera n'omuntu ono abeere mukwano gwo tabeera nti you fear. Sir, would you feel comfortable nga wali mu kitanda I'm very perfect ndi ati nga kasente sirina lwaki temutoke ne tukola akasente nomukuyiikiriza nanti kati yes sente zibeerawo naye ate guno omubiri gwe gukola sente gulina okubeera musanyufu. Guno omubiri gulina okusooka okubeera omusanyufu. Omuntu wa wansi kasita abeera nga si musanyufu muganda wange tewali kikola. Nammwe abasajja mwena mukimanyi nti wova ewaka ng'omukazi ayombye nga mwena mukyankalanye omuntu wa wansi si musanyufu n'egyogenda emirimu tegigenda kukola. Gwe tobirabangako abantu ab'edda bagamba. N'omusumba yakyogerako yagamba nti kasita buli muyomba ewaka ebikopo embuzi enkoko emmotoka byonna bitabukatabuka olumala okutabukatabuka bwebitibe paba ngomanya ne ku office bigenda kusasika tosaa kudiscussinga buti mu parliament nga that will be the end of everything. Exactly. Your point nkulu. Kanswena mabali abali mutula botuuliriza muyina kye muyize ku kino. Obwavu gwe tulabangayo abantu ate kale bayira wabaavu ng'ate beeyagala nnyo. Ngati mune balina omukwano ng'agenda n'ajjayo wali eppeera n'alikuwa. Money, it makes life easy, but money is not everything. Kanswena tumuli mutuulira abatulaba. Money makes life easier, but it's not everything. Yeah. Natwagenda bagamba ebigambo bino tubeera nnyo mu politics obudde obusinga. Ine twagenda okulaba nti no n'amaka gasaanawo. Nze nja kugamba mukyala wakati ngenzeko ku show wano n'esipiasimwe n'ogamba ondese otya. Ne mugamba obudde butukutte. Musumba atuuka saa mukaaga. Oludde wakosanga nti tuzimbiza wandese siri musanyufu koze esente z'akameza nzireseeko transport buli kimu kireseeko enkeera osanga abisibyemu. Omuntu wa wansi oyo omuntu wa wansi temumukozeeko temumufuddeeko babuulire abakatika mbabuulire abakyala bonna boolaba beenyiizanyiiza omukazi yeenyiiziza omukazi avuddeko waya tomumazisizza. Leero nange mu kirasi ngiyizeemu. Omukyala omuntu wa wansi mukulu obwavu osobola obugira biki byonna naye omuntu wa wansi ebiseera ebisinga abakyala tebandigenze. By the way omukyala asobola n'okumala mu wiiki n'amalamu omulundi gumu n'atwaliza bbanga naye bw'aba nga tagize guno omubiri gwaffe guno eno guba guyoya buli kaseera. Feelings zibeera waggulu nnyo. Kati wonkwatirako bw'oti munnange muntu wa wansi aba agenda kwebukkula ng'omuntu akola byakola naye bw'oba nga tomazisizza onteeka awo n'embeera nga nnina ennyonta kiringa wonobeera n'ennyonta oli n'akuwako akazizi katono bwe kati mu butuufu ogenda kubeera ng'omumwa gwo gwasamye oyagala amazzi gaddemu gayingire mu mumwa ogwo. You're going to be nyontaless completely. Yes. Kyekyo ekintu ekyo kye kisinga obukulu ng'ovudde ku bino osimanyi mpisa simanyi nvuma mukazi mu mazisi olabo baanaddamu okuyomba. Kale tweyanziza Madam Machel tukkirize nti omusumba esipiasimwe akitukubire mu Bible omanyi ebintu biba mu Bible bwe biti n'osanga paka n'atuuka ku muntu wa wansi era ne Bible nakulaga nga bw'ekyogerako and things of that kind. We shall do Machel maybe next week if all goes well, but we totally appreciate your advice because thank you so much. Omuntu wa wansi mukulu nnyo akume atakunnapira mu kaseera kano katugiddeko SBS live okuva eri kata ono Machel ali live in German era ayina kyo bagiyita Machel Edward 902 jogere ko channel basakubira program zozo zibaawo. Okay, nina YouTube channel yange insomesa about travel abantu abagala otambula otuba otuse mu nsi okola otya ebintu bwe bityo nga nkugamba olina okwekolera paperwork wo abafere bangi ba agent bangi ate nga oba obyekoleddeko
gwe kennyini nyini sente ziba ntono so mbeerako ku YouTube channel yange nenteekawo visas ez'ensi okola otya paperwork afaanana atya biki bye weetaaga ebintu bwe bityo n'abantu abasinga era nkola live ne abantu ne bakubuulira olugendo lwabwe baalukola batya baatuuka otya mu America yeeyo YouTube channel yange osobola osubscribing videos gwe nga gwe n'opikingamu abantu mujja gisanga eri wansi awo ku flashlight among the awesome channels. You visit and then do the need for subscribe. Learn more about that. Mutukirize mashawo kyanza tuyanzeke.